mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era bulijjo bwe tuzze nga tugwa kutuusaako eno nga yeewali olutalo wakati wa gavumenti ya Democratic Republic of Congo wamu n'abayeekera aba M23 we twogerera nga mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero wabaddewo okubaluka kwa bbomu era ng'eno bbomu etulikidde mu kibuga bakiyita Bukavu ng'ekibuga kino kibadde kyakagwa mu mikono egy'abayeekera ba M23. Ekibuga kino kyekya province ey'ekyemmanga emanyiddwa nga South Kivu. Abadde atugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Provinces zino ziri bbiri. Waliwo North Kivu eno nga erimu ekibuga Goma era ng'abayeekera bano baakiwamba dda okusinziira ku bbo era n'okusinziira ku sources. Kakati waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu nga kino ky'ekyamaserengeta kye tuyita South Kivu. Olunaku olwajjo wabaddeyo olukuŋŋaana jjukira bakyali bano bw'amala okuba nga bawambye ekibuga oba nga bawambye territory oba ekitundu ekimu naddala ku ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo batera okubayo parade. Kakati olunaku olwajjo wabaddeyo olukuŋŋaana olw'amaanyi ennyo nga omu ku bakulembeze baabayeekera ba M23 amanyiddwa nga Colonel Nanga wamu n'abalala babadde bagezaako okwogerezeganya n'abamu ku bantu bannansi mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Wabaddewo bbomu eyatulise era kigambibwa okuba nti bbomu eno yasse abantu 11 bano bo nga baafiiriddewo ku sport wabula ne wabaawo n'abalala abaatwaliddwa. Bino byabaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero zabadde nga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri 2025 we twogerera nga ziri ennaku z'omwezi 28 wenkoledde eggulire lino kakati wuliriza. Kigambibwa nti abantu 11 baafiiriddewo oluvannyuma kye baayise explosions ebibaluka byatulikidde wakati mu lukuŋŋaana lw'abantu ababadde awo nga omukulembeze w'abayeekera ayogera. Kyokka ekyewuunyisa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'etegeeza nti waliwo amagye amagwira kye tuyita foreign forces nga gano gali ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga baliyo mu mbeera ey'okuyambako abayeekera ba M23 abamu baliyo mu mbeera endala ng'era bw'ozze ng'obiwulira. Kati ate bo abayeekera ba M23 bo bagamba nti ensonga eno okusinziira mu kiwandiiko kyabwe kye baafulumizza bagamba nti eno ensonga gavumenti y'eggwanga erya DRC etule Kinshasa ng'eno ekulemberwa Felix Tshisekedi Chilombo bagamba nti bwe oli emabega wa bino era mmwe muli mu lukwe olw'okwagala okubeera ng'ate mutusaanyaawo era ensonga lwaki mwasobodde okuba nga muteekateeka n'okutegeka bbomu zino zijje zikube newankubadde ng'abazibu abantu kale baafudde naye era waliwo abasobodde okubeera nga bawonawo. Bino biri mu kiwandiiko ekyakabinja kano aka M23 ekiwandiiko kyabwe ekiri official kye baafulumizza bonga okunenyezebwa bakuteeka ku gavumenti eya Felix Tshisekedi etule Kinshasa. Kyokka nga ne gavumenti eyo erumiriza ky'obulumbaganyi buno bwavudde mu magye agamu forces oba kye tuyita foreign forces eziriyo mu bumenyi bw'amateeka abaliyo abamu nga bagamba bazze kukuuma mirembe abaliyo abalala nga bagamba bawa buyambi wabula nti bano bamakinga sure kiggwanga lya Democratic Republic of Congo teribeeramu mirembe era omukulembeze w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi Chilombo n'avumirira ekikolwa ekyo nti ffe nga gavumenti tetusobola kubeera ng'ate tugenda mu maaso n'okutirimbula abantu bano. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire The East African guno gwatugambye nti the details on the cause of explosions were still scanty but the government of the DRC Democratic Republic of Congo was already trading accusations with the rebels. Kinshasa promptly accused a foreign army of rocking the rally with the bombs while the M23 accused the government of plotting the explosives. Abayeekera ba M23 bo balumiriza gavumenti ya Felix Tshisekedi. Gavumenti ya Felix Tshisekedi yate ensonga egiteeka ku magye amagwira nti waliwo kye tuyita foreign army abali mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo be bali mu kupanga kino era obuyeekera obugenda mu maaso mu ggwanga eryo bongera okubeera nga bukkaanya tugende maaso n'okuba nga tukutuusaako. Okusinziira ku kiwandiiko kino wano nga batugamba nti mu ggwanga lino Democratic Republic of Congo jjukira waliyo amagye ag'eggwanga erya Rwanda waliyo amagye ag'eggwanga erya Uganda waliyo amagye ag'amawanga agatali gamu. Kati okubaluka kwa bbomu kuno gavumenti eyongeye kuteeka ku magye amagwira gatayatuukiriziddwa nti magye magwira naye gaggwanga ki magye magwira naye magye ga nsi ki agali wano mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo nga bali mu kaweefube obw'okubeera nga bataganjula emirembe mu nsi eno era nga bamu ku abo boogerwako nga be bali emabega w'abayeekera bano aba M23. Kakati tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukikutegeeza. Tshisekedi did not name the army but his government has been in tense relations with neighboring Rwanda which he accuses
of fining M23 rebels. Nti newankubadde Tshisekedi teyayogedde maje magwira ki, wabula olw'embeera eri wakati waabwe n'eggwanga erya Rwanda ye Felix Tshisekedi agamba nti kino oba okusinza ku byayogeddwa bagamba nti byandibanga birimu amaje ag'eggwanga erya Rwanda Defense Forces bakyefita RDF abali mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo okubeera nga bebandiba abe bali emabega wa kino. Explosions bomu zaatulikidde mu lukuŋŋaana olw'abayekera ba M23 lwe babadde bakubye mu kibuga Bukavu. Jjukira ekibuga ekyo nakugambye baavayo ne bakireyiminga nti kino ekibuga twakiwambye era kiri mu mikono gyaffe, tekikyali kya gavumenti ekulembera Felix Tshisekedi. Ekyo baakikola oluvannyuma lw'okubanga baali baakamala okuwamba ekibuga Goma. Kyokka we twogerera nga waliwo amawulire gengenda okukuleetera mu maaso kokko awo. Prosecutor owa kkooti y'ensi yonna amanyiddwa nga ICC, abangi mumanyi bamuyita Karimu Khan namukuwako ebimukwatako, yakyaliddeko eggwanga erya DRC n'asisinkana bamu ku bakungu mu gavumenti ya Felix Tshisekedi. Ebyo byengenda okubanga nkuleetera, alina ekiwandiiko kye yataddeyo era kye yayogedde ku nsonga ezigenda mu maaso. Naye nga we twogerera aba M23 bakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ensonga bagikwata bagiteeka ku gavumenti ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, mbu be bali emabega w'okutirimbula abantu abafiiridde mu bulumbaganyo bwa bbomu ezakubiddwa mu lukuŋŋaana olw'abayekera bana ba M23 lwe babadde bakubye mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu, nga kye kibuga ekikulu era ekinene mu province emanyiddwa nga South Kivu, ekigambibwa okuba nti kibadde kyakamala okuwambibwa nga bano bakavaayo ebbanga emabega ne bategeeza kyekibuga kino ekya Bukavu nakyo tukigasse ku kibuga Goma kye tubadde twakamala okubeera nga tuwamba ne tuzza mu mikono gyaffe. Kyokka baavaayo ne bategeeza nti mu bbanga ttono olutalo luno twagala kulutwala paka mu kibuga Kinshasa kuwunzika gavumenti eya musajja mukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi etula e Kinshasa. Kyokka kino nga mu kusooka baasooka ne bakiyegaana. Mukutu gwa Redison TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Genda maaso n'okubanga ate oteeka comment yo mu comment section, tujja kubanga naye tugitunulamu ensonga ezifaananako bwe zityo zonna. Ogenda kubeera nga wano wosinziira okubeera nga ate ozimanya kanzije, tubeere nga ate tweyongerayo. Nkugambye tukyagenda maaso n'okuwa amawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo, naye ate nga n'ensonga endala bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tuzikuwaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.